Abooluganda Yesu yeebazibwe. Amen. Amaanyi Abagoma George. Nzize wano okwebaza Mukama omwoyo omutukuvu, specially omwoyo omutukuvu. Nze ayafiirwa omwana gwe mwalaba ku TikTok ayatomerwa baasi kwa Kiseka. Nali nakamusomesa, yakamala okusoma ku Victoria University, n'ayambala omwezi gwa October. Naafa. Naye bwe namanya amawulire ago bagatuuka ewange, nengenda ku mochari. Nasaba mwoyo omutukuvu ontegeeze ekintu kimu nti olina omwoyo gw'omwana wange wano waliwo omubiri. Obulumi nga bungi nnyo, omuzadde akimanyi. Kati muneebazeeko Mukama, abasumba bange bonna fojimu, abooluganda bali mu church, mwebaze mwoyo omutukuvu okungumya. Yafa 22 ne muzika 25, naye nkyasobola okusaba n'okusiiba n'okwogera. Ole mikono gyo tumusabire Katonda anyiga ebiwundu, anyiga ekiwundu ku mutima gwe. Omwoyo omutukuvu sebo, tukwebaza ku lw'omwami ono Mukama. Tukkiriza nti gwe Katonda eyamuwa omwana ate n'omala n'omutwala. Omwoyo omutukuvu tusaba amafuta ga Katonda aganyiga ekiwundu. Katonda anyiga ebiwundu awambatire mu mutima gwo. Katonda anyiga ebiwundu awambatire emmeeme yo. Ekyo ekiwundu omwoyo wa Mukama akimaamire. Tusaba emirembe gya Katonda. Tusaba Katonda asanyusa. 226 akusanyuse. 226 akukakase. Tusazaamu enkwe z'omulabe zonna kabaka w'abakabaka 226. Leka olabe essanyu lya Mukama. Katonda amamira omutima gwakugumye akusanyuse. Olaba obulungi bwa Katonda. 226 mu linnya lya Yesu Kristo mwana. Waliwo omuntu eyayimirira n'agamba nti omwana bw'afiirwa omuzadde abeera mulekwa, nti nate omwami wafiirwa omukyala abeera ssemwandu, n'omukyala wafiirwa omwami abeera nnamwandu, nti naye tewali linnya liyitibwa muntu muzadde afiiriddwa mwana. Eryo erinnya teririiyo. Omuzadde wafiirwa omwana, bannaye mulinayo ku linnya lye mubayita, kitegeeza teririiyo. N'agamba nti nga weritaliiyo kitegeeza obulumi bwanjawulo era nga Mukama Katonda yekka yasobola okubanga agumya omwami ono. Tewali muzadde alowootangako kutunula mu ntaana ya mwana we. Bannange obwo obulumi, tewali muzadde yasaana bbulo zaako. Tewali ofiirwa omuzadde n'okaaba n'ogwamu n'obeera ddala ng'ensi ekomye, naye ate omuzadde okufiirwa omwana, it's another story. So omwana oyo yatrendinga nnyo ku TikTok. Ebbaasi yamutomererawo, yali Gateway, yamukoonerawo ewa Kiseka era nga yali ku bodaboda, owa bodaboda n'abuukako n'avaako n'aba nga omuwala ono amulekako, era bw'atyo basi nemutomera era nemutambulirako, bw'atyo n'afiirawo. Yatutrendinga nnyo ku TikTok ngera omwami waagambye, kituufu yatrendinga nnyo era tusaba Katonda abeere ng'agumya taata ono, kuba nze kitaata ye Katonda yekka yasobola okugumya taata ono. Olaba asobola n'okufuna amaanyi agoogera mu kaseera kano. Tusaba Katonda yongere omugumya amunyiga ebiwundu, kubanga tujjukire nti ono omwana yafa nga maama we yakafa emyezi 5 emabega. Kitegeera so kitegeeza taata ono yakafiirwa omukyala ate at the same time afiiriddwa n'omwana. Obwo obulumi tusaba Mukama Katonda abuggyewo, bannaye akuyambe akunyiga ebiwundu ogume, kuba yeyekka eyaggyewo omwana oyo era yeyekka asobola okubanga akugumya. Kambawo esitori ndala, obujulizi obulala bw'abantu abalala nabo mbeere nga mu bulaba, bannange abagala balungi. Omwaka guno mu nnaku 40 ku lw'ekisa kya Katonda twazadde essomero et les Fumba. 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 Et les Fumba.
Madam webuuza musuma Maureen akamere kawooma ayina engeri gyafumba ekijanjaalo ate bw'otuuka ku bannange Yesu yakikoze. Era essomero baliyita Jaira Katonda omugabirizi Culinary School, mu bumpimpi Jaira Cooking School. Tusangibwa Kabumbi. Mu tawuni y'e Kabumbi awo waliwo diary bagiyita ya mwami Asiimwe. Opposite waliwo ekikubo ekigenda oyita ku Townside Suits n'okkirira n'owetamu ku kikomera kya Townside Suits, era ekikomera kyaffe oba okiraba n'ekipande weekiri. Twaguddewo ne courses nga 5, a certificate nga ya mwaka mulamba mu culinary arts oba okufumba nga ya mwaka mulamba mu byokufumba, bakery. Waliwo ne short courses ez'emyezi 3 weeziri, bakery cookery ne bakery ne cookery ey'omwezi ogumu. Hallelujah. Ne maliriza ne fruit carving. Abalaba melons nga tuzikolamu ebimuli, ani yali azirabeko ku mikolo. Ebyo byonna tugenda kubisomesa, ate tusomesa za ddala n'abaana kids skilling okuviira ddala ku myaka 4. Hallelujah. Kati mbaaniriza mutwegatteko mu Jaira Cooking School. Yagala ebisingawo ojja kunoonyaako. Online 0782929358. Mukama abampeera omukisa. Happy New Year abali ku online. Happy New Year abali wano. Happy New Year abasumba. N'abali ebweru eyo Happy New Year. Mukulu Michael abo baleke. Ekitiibwa n'ettendo tujja Mukama. Tukome ku hapo. Najja ndokinga akasimu kamapeesa kano abali omwakalaba. Eno simu gye nalina nali nzija mu kifo kino negwa mu motoka nali nziruka ngironde emmotoka negikola ki negirinnya mutuufu tebyali byangu okutuuka kuba nali njiwako obujulizi naye Mukama yampa amaanyi nembuwera mu maanyi amayitirivu. Mukama feebazibwe. Nebaza Katonda nti mbadde nina akasimu kano mutuufu kadde tekakyakola ku mirimu eyo nga bankubira alo naye nga kalaba bandi neŋŋamba Mukama nga lumu nze kenyini nyina okwesigamu nagenze mu dduuka. Haleluya. Nange nenyinga neŋŋamba eno yammeka eno kamapeesa. Haleluya. Kamapeesa kalungi nnyo. Haleluya. Haleluya. Nebaza Katonda. Mukama ayimusizza ebyempuliziganya yange. Labe baati. Wow! Nebwako obujulizi ku baati lino. Mukama alina gy'atujja nanzijja ku mapeesa. Nanziza wano. Kati waliwo omuntu omu nali tudde wali bami munyambeko katono. Nali tudde waliwo omukyalo omu yali anninaanye nga yagala genda ku mukolo gwa mbaga naye nga obudde bwemukoze eki bwemukute nambuuza oluganda njako kumbulya ku saawa kuba yali alina okugenda saawa 10 mu meeting. Nenkwata akasimu kano naye saagala kamulaga nekajiyano mpolampola zino saawa 9:45 nga nkakweka. Kati sikyakweka. Tuyimuse ekitiibwa. Katonda naye agenda kukolera. Bino 26 kitwale.